babuze kaba banaye musibe mutyeyo muje baleko ne banaye nsinga nnyo okwebaza abantu benna abatulaba ate ne basharinga abantu awo no kye bakola kyamaanyi nnyo omuntu n'amala okubalaba na likinga nga jukira basose followinga na likinga na commentinga kyokka n'akola ekisinga yo obw'amaanyi nnyo na sharinga banaye ate mwe musinga tusaba mukama Katonda batuwe kye musinga okwagala ite na kudono kakati banage muri mutya balungi emirimu gigenda mutya bana bawala abali ebweru eyo munange no twabakoledde akayimba kujja akayimba ngakamwe ababeera bawayita batya diaspora abali akayimba twakatumyani diaspora kayimba kamwe binafusi nga twali akakwatako twagala okuwebaza omukwano gutagwerera lubeerera ne mugamba nti akatwagala abantu bano bambi mwebale kutwagala naffe tusima bwongerwa munange twesimidde ddala abantu ababaddewo ebbanga banange ensonga endeese wano olwaleero ensonga tudde ne tujja nga kaguddeyo ne tujja kiyumba anaagwa eriemu waliwo fani waffe gwe tukyakyalaba tetukyamulaba bannange ate ne balowooza tetubamanyi bonna tubamanyi bakwatandikirwako bamuteri bonna n'owokola ne bwobula ewiiki tuba tukumanyi bannange ani amanyi Zakiya tibaagalika waali Zakiya tibaagalika yalagawa Zakiya tebaagalika abuze akaseera Zakiya tebaagalika olimba nnyo kuboyinza okuddawo mu kusaaga nga alina obuzibu obwamutuukako kubanga bino ebintu bino ebyagundi bino ebyokukitimba tomanya muntu kimutuuseeko bannange tubeegayidde ani amanyi Zakiya waali yali ali bulungi Zakiya omwana yataabulanga buli lunaku yabeerangawo Zakiya tibaagalika ani yali amumanyi mutuyambe mumumanyi kubanga yabeeranga ffe tubamanyi mwenna abula katonotono dokita Zakiya yalagawa yalagawa mane mutuyambe bafanyi tubaagala nnyo naye omutima tusula tetuwebase twebuuza ono yalagawa ebbanga ngaddene buli wolwawaawo okukomenti ng'otukanga katogeddeko yeka naye nga muli bangi mwafuuka baganda baffe Zakiya walagawa Zakiya tibaagalika munange nkunoonya twapositinga ne ku Facebook nga twebuuza Zakiya walagawa ne tukuba n'akayimba kajja makalacha netukakuba netujja makalacha jamakalacha yakuba akayimba uli yalagawa munoonya era tolabika ani amanya amayitire g'oyo omwana bamuyita Zakiya tibaagalika omuwala twagala kumanya kituufu munange yafumbirwa mu tabuliiki namugana okudda ku kundi yalagawa mutima gutuluma yalwala banange mwebalenga tugenda kuba tuteeka video buli lunaku ku YouTube kuno buli lunaku egenda kubeeberangayo ate naawe atanyiganga ku kagambo kali subscribe kakoneku ate n'ekirala temwerabira akakadde ke kayita notification waliwo abagamba banange saategedde muno mutaddeyo just gwe nyiga kaddaako ate akadde bwe kakonamu waliwo akagambo era ke baleetawo akalala akabeerako olo kati nyiga ku all kati buli ekituusewo oba okifuna kijja oba okifuna bulungi nnyo naye nga bannaye mwebale nnyo omulimu gwe mukola by the way ne YouTube eno just gwe copying ali link ogenda ogiweba kyalibe yo ku Facebook ba inviting bajeno ate twagala omuwendo era oguli wali ku Facebook tulinayo following emitwalo 12 mu 13 awo mu okitegeera naye mwena twagala muveeri ku Facebook then mujjeno ku YouTube mutwegatteko kubanga emirimu egitambulirayo gyanjawulo nnyo ate akensuso tubeeragisa nnyo kuba tubaagala nnyo muli kyamuwendo nnyo gye tuli mutegeeza kyamaanyi nnyo gye tuli bantu mmwe tubaagala nnyo mulaba samanyaki lava sonyo machi banange era twagala okubagamba nti olwaleero buli lunaku tugera kwa tuteekayo video buli lunaku ate buli lwakutaano abantu abali eno ku YouTube mufiirwa Kikebe Mix ko eri ku Facebook page eno YouTube ekuba copywriter kunyimba ozanyero kati bambi mufiirwa endongo naye endongo nga tugikola eri ku Facebook buli lwakutaano Kikebe Mix saawa emu kasiteekoona n'obugwagwamu awo bw'oba omukojja kulaba video ku lwokutaano tujja giteekangayo nga bukyali ku 9 awo ku 10 tugirabe mangu ate tugende tubeere ffenna ku Facebook buli lwakutaano teweerabira Kikebe Mix Facebook ya Taata Kimbo wagenda ogifollowing page eyo genda ogifollowing buli lwakutaano obeere ng'obeeri mu kintu ojooga by the way
n'ekirala nkiddamu bannaye tusharinga link ya YouTube yaffe. YouTube eno si yaffe nti ffe Taata Kimbowa yabwe YouTube eno yammwe ate tubagala babuli mugwe kwata genda bugenzi wali wansi ogende wali ku sharing wali kano akabone ka sharing kali wekati okanyigeko ojagena wali copy link ogikopinge ogende ogigabide kuba mikwano gyeno ku WhatsApp obawe ku TikTok obawe eri ku Instagram bono obawe ne ku Facebook era obayite bajiwa subscribe tugera na kufuna olunaku bafani bafabo tubogereko bakasenti tubamanyi bonna tubamanyi Zakia tibagali kugenda tugenze naye munnange omutima gutuluma ye gwegwe tunoonya tukunoonya Zakia tibagalika tukunoonya jangu tubuulire oba amanyi Zakia tibagalika wali otunyonyole fani waffe wali mutubuulire oyo wali ye mulamu tekitalina wa muluma banange mwebale nnyo mwebalire ddala tubakunda tubenda we love you so much. We love you so much.